ekyobwavu ekikulembera obwavu butamanya nti oli mwavu n'olunaku lw'okkiriza ne weetunula mu ndabirwamu n'okkiriza nti mbutuufu siina lw'olunaku lujja okutandika okukola kuba obukozi bw'abantu banoonya bafune ne kati w'oba oli mu kuwaka n'okwenjawulo buli ssaawa nga lweweetunula mu ndabirwamu gw'omanyi wamala wakuba wagula emmotoka obuuba obusumuluzo ofuna akasente akatono n'obeera ng'oli contented ate abavubuka y'embeera abasinga gye balimu. Twematiza. Then what is the instance of you ever thinking about going to work? Tulemeddwa okukola lwa nsonga twerimba nti twamalayo. Yes. Which is wrong. Okyakera ku makya n'obeera ne pressure yawo mwami ya Minisita guno ganti kati nyina ozuuka ssaawa mmeka olunaku? Okuuma ssente kintu kizibu nnyo okusinga ozikola. Serious? Okyalowooza nti ssente zisobola okuggwako? Sobola okuwa example ntono nnyo. Oyita ku bavubuka olina gamba nti muvuga emmotoka ez'ebbeeyi katulinde okulonda ku kwezo zijja kuba zaffe. I will give you an example. N'okulonda naye kutabaawo nenkwata emmotoka eyo nenjikuwa nga tolina mulimu bajja kugamba service obukadde buna enywa amafuta mayitirivu. Yes. Ejja kufa akuuma bagamba obukadde busatu. Kati kitegeeza you don't have the mechanism naye naabeera ngikuwadde buwi tosobola weeba ekizibu kyo kibadde emmotoka naye nze ndi mukugamba nti ennyumba eno gambye nti magimaleko kyekana obukadde 4 omwezi to maintain it biru z'amasannyalaze kibakozi middo biki naye ne wenjikuwa obuwi nga tolina mulimu tosobola gimaintaininga kuba mu myezi 3 bajja kuba bakubanja obukadde 12 okugirabirira obulabirizi. Yes, kati kiba kitegeeza oba tojja gimiza naye kyendi mukugamba nti kankuwa embeera eyeegulira eyiyo oba eyeezimbira ennyumba eyiyo ng'oyita mu kufumiitiriza emmotoka gamba nti ze nonaakuwa eyo mu myaka 5 mu maaso oba 10 ejja kuba ne ku mulembe yavaako nga tosobola na tulina emmotoka zetukyavuga ezaabeerangawo zi 5 mu nnyezi zaalagawa zi Peugeot kitegeeza ne wenjikuwa esobola nenjagala nkuteeke mu mbeera I kickstart you nga neerijja mu maaso oligivuga n'abaana bo n'abazzukulu balyegulira eyaabwe nekino tukirina kiteeka mu bwongo tulina kulongoosa bwongo bwa bannayuganda tubagamba nti bannange mulina okwekkiririzaamu mulina okubeera nga mulina focus and vision mulina okubeera nga mulina persistence mulina okubeera nga mulina self responsibility okkiriza nti nze ndi buvunaanyizibwa bwange obwokulakananya ng'omuntu mulina okubeera nga mulina good listening skills ng'omuntu bw'aba ayogera osooka n'omuliza towakanirawo nti ayo hamu talina kyasobola tugamba embeera eyo mbi nnyo mulina okubeera nga mulina omutima ogusonyiwa n'okwerabira omuntu oba tosonyiwa tomovinga forward n'ogamba lugonvu eyo yantama ate ng'osanga omukisa gwe gw'obugaba gulina kuyita ku lugonvu mulina okuba nga musonyiwagana ate n'okwerabira n'ogamba nti gundi oyo waayise siitawo eyo embeera ya bwavu mulina okwejjamu negativity ey'okubeera nga mukya buli muntu embeera nga omutima omubi efitina enyiike ensaalwa obwo bulwadde bwa bwongo na bulwadde bwa mutima ate busangibwa bantu saagala bayita baavu naye abatanneezimba bw'olabe bikusinzizza amaanyi hamu owalana waaki nga temukola na mirimu gye gimu buli omu ali wawe nti lwakuba alina ssente ate nga hamu agamba nti muganda alina kuwandikira n'akatabo kaakano okola bwoti ne bwoti ojja gaggawala kati awo gwe obuzibu obujjeewa waliwo abaga nti abo be balina ssente zaffe era nakyo tukiwulira naye era kyekiri kyeggambye tize ssente ezange nkolankole mu empire yange nze capital era bwenvaawo tewali kijja kuddamu kolaki kutambula kugenda maaso kyovola nagamba nti ssente bakolankole ssente tebazibba ssente tebazisikira kuba nakunnyonnyola wamangu omulundi guli neggamba nti ebintu bino birimu emitenderwa waliwo kye tuyita wealth mulimu kye tuyita rich mulimu kye tuyita poor mulimu kye tuyita failure ebintu bino nabikunnyonnyola wamangu biri bina a wealthy person is that akoze katonda n'amusaasira nga asobola okwetuusaako buli kimu nga has substantial incomes without liabilities enyingiza ye ennene ne talinaako na liabilities kyova olano wabeera agenza okugula ekintu it's not a question of affordability it is a question of desire waba ayagala essimu nibo nga $8,000,000 tabagaidinga agamba mugiteeke wali
ng'omuwa ssente ze. Ate omuntu omugagga yabeera wakati, abeera alina ennyingiza naye nga n'enfuluma ekyali ki nene. So a rich man abeera managinga incomes and liabilities. Kitegeera, the moment he mismanages whatever he is doing and the liabilities move ahead of the incomes, abeera agenda kuva mu bugagga adde mu bwavu. Kati ate omuntu omwavu yabeerawo, obwavu si kibi. Obwavu is a temporary state where someone has little or nothing at all. Oba tonnafuna bufunyi. Naye nga wookola ebintu waliwo wammanga ng'okufumiitiriza. Nga we nagambye nti toli mwavu, ssente z'otannakola ki, z'otannafuna singa oba n'endowooza entuufu. Woozuukukira oti? Woozuukira n'ogamba kuba ebikola we birongooka, n'endowooza n'erongooka, n'ennyingiza erongooka, n'obugagga obukola ki? Ofuna. Naye ate omuntu eyalemererwa olugamba failure, bannayuganda abasinga we bali. Bo tebekkiririzaamu, bamanyi twalemererwa, tebakkiriza mu mbeera yonna, bakyawa buli ayina. Kati gwona anoonya otya ssente nga wakyawa abaziina? Buli lw'omulaba olaba nga tajja gy'oli. Era waliwo omusajja yagambanga nti show me your friends and I show you your future. Because abantu b'otambula nabo bakola kinene nnyo, endowooza zaabwe ziba za kuzimba, munyumya bintu bya kugula mataka. Omuntu abeerawo ngamba kwano baali productive, buli wanyumya temunnafuna, naye ng'olaba ebirowoozo biri waggulu. Show me your friends and I show you. And I will show you your future. Kuba ujjako essimu yo nfune gundi wano. Actually chobola nawandiika mu katabo ako ligamba ba failure, they are never too late or too early for an opportunity. They are always present but off guard. Womuleetera ekintu ekikola n'omugamba walitadde muno kasente ng'agamba ezo sente z'oŋŋamba oba tugeze miliyoni mu ng'agamba ezo sente entono nnyo sikiwa oba kinaakola. Womuleetera ekintu n'omugamba kyetaaga miliyoni 10 ng'ajjanga agamba nti miliyoni 10 sente z'oyogerako nga nnyingi tezifiiremu. They are never too late or too early for an opportunity, but they are always present and off guard. They tend to think more than a university professor, but do less than a blind man. Era namukatonda nabiwandiikamu